abantu bakava mu kulonda bakulonze tonna banakulayira bagobeddwa ku makubo bakkiriza bagenze abantu abanako bemumenyera amanyumba abayira mu kesa bafuna nusu kasanvu bebazimba obuyumba let kambuze nga tategeera oba nga owentegeera entono munyambeko mu abasoma President Museveni etteeka wali talitandikira kukola oba lidde emabega gye litayita ennyumba z'abantu ze mumenya etteeka bali ayise leero kitegeeza nti bagenda okuddamu okuzimba berikwata bemulina okutandikirako ate etteeka likwata abantu bazimba dda bemutawa instructions etteeka litasayiningibwa litaliwo etteeka lirina kukola ddi etteeka erisayiningidwa lirina kukola ddi ennyumba z'abantu ze bazimba edda mumanya zaaki bazizimba etteeka terinabeerawo etteeka lyakayita lwaki temulinda bagenda otandika okuzimba ng'etteeka liyise mulugube gwanna baki bannange baminisita ba Museveni mwagaza ki bannayuganda bannansi mubeetaaza ki bantu mmwe mwagala ki lwaki mutta abantu nga balamu abantu bakutusa ne bazirika ne bafa lwaki gavumenti ovaayo n'okwata ssente lumu n'ogula ettaka lyonna n'ogamba teri munnansi alina ttaka yes tujja kukikkiriza lwa nsonga ki ensi ezisinga bannansi tebalina mataka gavumenti ebeera n'obuyinza ku ttaka ettaka litwale luzimbire abantu amayumba mubawe amayumba bebake bakolere emmere paka okufa Senior Presidential Advisor muganda wa Natasha nti bw'atyo bwe yeeyita agamba nze nja kwogera nawuliddeko yagambye nti naye omukyalo oyo nti bayinza omukola ekintu nti kubanga ennaku zino azaalumba twalabye yalumbye n'alumba ab'amabaati nabo n'abasabula naye nga ye bw'atyo agambye nti etteeka lino lyandikoze kwabo abatanazimba lwaki ate litandikira ku bana abaazimba agambye Pulezidenti Museveni abantu bakakuwa hano wanaakalulu yadde abasinga obungi bamanyi nti yakola ki yakabba naye kale yamugambye nti abantu bakamala okukola ki okuwa akalulu wano eno ate kati bw'otogomya bantu bange ebintu essaawa yakakati bitusobedde naffe naye ng'omusajja yabagambanga nti mujja kiwulira era omulala navayo n'abagamba nti mpaawo atali kaaba kakati Uganda okaaba wooseka Government bwe mutakola sensitization emala abantu bangi mu government abo bennyini bemuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukwasaganya amateeka ago bagenda kubbiramu abantu bababonyaabonye babatokyalinge babayise bubi beekyawe ebizimbe ebibaddewo byokati bwe mubanga mulaba nga tebitunkana mutindo abantu musobola obbawa grace period omuntu n'agenda n'afuna permit eyo oba n'ayongeramu ebitaliimu instead of demolition n'akola renovation Abannayuganda babuuza mbu lwaki lino etteeka lye baleese ery'ebizimbe likwatiramu n'abo abaazimba dda bo bagamba nti ow'ekizimbe ekikadde bandibadde bamuleka then abalala bagamba lwaki osooka kumenya nyumba z'abantu nga tonabayigiriza teeka kye lyogera Abannayuganda bali mu confusinga ebintu bibiri urban development abantu abamu balaba ennyumba ze mumenya ng'oluusi muli ku programu ya urban development kyokka ne balowooza nti abo bemumenya mubamenyeewo lwakuba tebalina permit kati abantu abamu batandise okweraliikana bagamba mwakatugamba ku permit ate mutandikiddewo okumenya ennyumba so ekyo kiraga nti sensitization tebaddeewo but according to my nze nga nze bwe nkitegedde bino ebintu bibiri biri mu happening at the same time urban development kuba gavumenti yeewoze sente mu World Bank eyagala kutumbula mutindo gw'ebibuga cities municipalities and districts eziri mu refugees now bwe kiba nti ekizimbe ekyo kiri mu expansion y'oluguudo kiri mu UNRA kiba kitegeeza bagenda kumenyawo kubanga bimu ku bintu ebiri mu urban development bagala kola road construction and mobility bagala kola drainage and flood mitigation ekirala solid waste management okola nti kasasiro tasaasaana mu bibuga so kiba kitegeeza in the expansion ennyumba z'abantu ezisinga zigenda kugenderamu kati kiba kitegeeza gavumenti erina vaayo egambe nti bano betumenya si lwa pamiti tubamenyeewo kubanga bali mu area then ekirala b'omenyeewo obategekeddwa otya ye wabanyonyola wabawa grace period wabawa time to understand kuba ekyabatembeyi
at least mwabanyonyola ne mubaawamu obudde kale kitegeeza buli gwe mwagoba yo ye yalemerawo. So kati ne bano twagala tumanye abantu bemumenye mubategeezeza nti tetukumenyeewo lwa permit, tukuwadde time oganye okusenguka, tukuwaddewo ne arrangements oganye ogenda gye twakugamba, ekyo kye twagala, so that bwe tuba tunenya abantu mbubaganye okwadjustinga tubeere nga tumanyi nti gwe gavumenti okoze ogugwo. Bwe kituuka ku kiri ekyokugamba nti lwaki omuntu ow'ekizimbe yazimba dda bamusaba permit, munnange njagala nkutegeeze gwe omunnauganda, etteeka bwe lijja tekitegeeza nti gwe yazimba dda you don't qualify to, nti oli free from being inspected and okulaba nti ekizimbe kyo kimaakinga. Kambawo example, Dubai gye muteera okugamba nti ya developinga dda eyina kye yakoze mu guno omwaka mu gwokusatu, mandatory quality and safety certificate, nti omuntu ow'ekizimbe wadde wazimba dda balina kuddamu bakyekenneenye balabe nti kituunka n'omutindo ogwa safety. Kubanga jukira ebikompala bye babadde bakuba eno, ebizimbe ebimu byabadde tebiri strong enough nti ne sound yokka esobola okuyugumya ekizimbe nekidevelopinga cracks. Kati okuva lwe twatandise okufuna ebikompala muno, omukulembeze yavuddeyo n'ayisa ekiragiro nti buli kizimbe n'abazimba obupya, ekizimbe bw'oba okijjawo wansi ng'okitandika kirina kubanga kimiitinga standards ezo, then ab'ebizimbe ebikadde babawadde certificate nti enjawulo eriwo wano, gwe ow'ekizimbe ekipya bakuwa certificate ya myaka 10, emyaka 10 olugwawo ng'oddamu oyapplyinga certificate endala. Ow'ekizimbe ekikadde eky'emyaka nga 4 plus bakuwa myaka 5 validity ya certificate eyo. So kati kitegeeza nti bino bye mulaba mu Uganda si bipya, genda ku Google ogisaakinge mandatory quality and safety certificate in Dubai olabe oba nkulimba. So ne mu Uganda tulina okukkiriza nti enkulaakulana bw'ebejja tulina kubeera willing to adjust accordingly. Wabula nga bwe nayogedde mu video esooka, gavumenti engeri gyekwasaganyamu etteeka kyekireetera abantu okukirabanga punishment. Therefore government tubasaba muyigiriza abantu buli teeka lye muleeta, it is very important to focus on the sensitization. Amaanyi ge muteekamu nga mu implementing, obusungu bwe mukozesa nga mumenya amayumba g'abantu, singa ago amaanyi ge mukozesa nga mubayigiriza ku buli teeka, osanga mwandibadde temwetaaga na kukozesa maanyi during implementation. So you need to make sure that people understand the law, then at least when mukola these kind of tough measures of implementation, it will be understandable. Abantu mbanyonyole kibeere kiriya, permit bazikimawa, bazigabirawa wennyini, offices ziriwa, nga bw'olaba nira tumanyi nti bw'ogenda ku district headquarters bajja kikolako. So kati ne zino permit z'ebizimbi abantu bazifunewa office kyentuufu gye balina kugendamu, accessibility ebeere nga etegeerekese. Ekirala validity ya certificate, omuntu alina ekizimbe ekikadde n'ow'ekizimbe ekipya validity ya permit eyo ebeera kyekimu. So amateeka go tekandibadde mabi, tukimanyi we are in the system eyetaaga developinga, naye ate amateeka bwe muga applyinga nga mukola bubi mugenda gatamya abantu. For God and my country. Tuve ne tugenda ku plan de mutemu waffe ono ye yatujiridde era ng'essaawa yakakata ayogeza abantu ebigambo, naye ono avuddeyo n'akoobola abazadde, agambye nti bazadde bannange simanyi oba mujja kunyigira statement gye ngenda okukola, naye amazima gali nti mu kkooti babonoonera budde. Abazadde abafiirwa abaana bammwe, bino muyinza obutayagala kubiwulira, but to save yourselves from mental stress, baana basajja bali mu kumamalira budde, mudde wammwe muwummule, munoonye engeri gye mugenda okuwonamu embeera gye muyitamu olw'okuviirwako abaana bammwe. These people are just wasting your time. Nze tunuulidde ebintu bye babaddemu muliko simanyi mu public court, babaleese omulimu gwa prosecutor kuleeta bajulizi abalumika okero. Kati toyinza kujja ng'oleese bazadde nga be bajulizi bakuyimirize mu kaguli ne batandika okubabuuza bye tuwuliddeko, nga bakubuuza ono omutemu wamutegeera ddi? Omuzadde omanyi bwazzemu, namutegeera nkeera ku mawulire. Kati oba bujulizi, oyo omuzadde aba mujulizi, kati o prosecutor aba yaleese waaki ng'omujulizi, ne batuuka okumala obudde nga bamuteeka mu kaguli mbu bamubuuze. Omulala ne bamuleeta ne bamubuuza, gw'ono omutemu omutegeera ddi? Nti mba nzija ku booda, nti bwe ntuuka ku booda ngenda okulabawo abantu bakuŋŋaanye bangi, kati awo we mulaba. Obwo bujulizi.
ebintu bya court si bya assumptions olina okujja ne full evidence obujulizi obulumika omuntu ng'omuntu yaliwo ddala omuntu ngatta. So these people are just wasting your time. Mwe temuli ba witness mweno case bubanga tewaliwo. These people are just wasting your time. Bavuga byabwe olwokuba kati babakwata ne babawayo obukadde 10 kati bagenda batambuliza bo bavuga ebyabwe bebavuga ebyo balina ebintu bebavuga naye nga mu mwafiirwa abaana bammwe and you are suffering from mental stress. Ate mbabulira bino ebintu bigenda ogenda maaso. Bannayuganda nze nga bwe mbamanyi bajja tuuka beeyongera okubibuuka balabe nti bya kisiru oba nkye bajja okuddako kola bajja tandika firi okero. Okero is innocent. Kasita bannayuganda banaabuuka bwe bati kati mwe abazadde b'abaana kiba kigenda kubalekawo kuba tekigenda twala budde nga bannayuganda bonna bamaze okubibuuka nti bino bya kisiru. Gw'oleeta otya abazadde mazima ddala oleeta bajulizi munoonya bujulizi bulumika okero gwe n'oleeta abazadde abataaliwo kati oyo abagenda kuwa bujulizi ate ng'ebintu bya kooti si bya assumptions si bya mpulira mulina okujja ne mukakasa omulamuzi ate nga ne prosecutor kasita evidence ebeera weak haina obuyinza to drop the charges. Kati these people are just wasting your time. Waliwo ebintu bingi ebiwunyaawunya mu musango guno oba oliawo mu mwezi okubanga temunnabiraba gwe ne bakoga nti eyatta abaana bamulese mu public court ababba obusimu eri mutwe ababba jampa bo bali muki tebabaleeta mu public court ate nga egyo emisango emisango gy'obubbi giddizibwa nnyo kuga egyo gyandibadde ate gibeera nnyo mu community kuba egyo gihappeninga nnyo naye omusango gw'obutemu ne bagamba mbu gwe baleese mu public court notamanya nti awaliwo ekiwunya kyokka batuuse okuleeta abajulizi abalumika okero muleesa abazadde abataaliwo ku crime scene mbu nabo mubabuuza kwegamba okubajjako obujulizi ne babeeranga kugamba abali ku interview y'okumawulire okufa kw'omwana wo kwakusangawa gw'omutemu omutegeera otya obusi bujulizi you are narrating a story olimu abantu mubanyumiriza naye si bwo obujulizi obukozesebwa mu kooti obuyinza ovunaanisa omuntu meaning that these people are just wasting your time bo bavuga byabwe. So save yourselves. Abantu bajja batraumatizing abanayogana bagenda tukere nchanga bategedde nti government eri mu byakisiru eri mu bavuga diringisa batandika okuwoza firi okero is innocent kyokka ate mmwe mujja kubeera traumatized kuba banayogana tebalina ddiini abonze tobanyongera kasita bakere nchanga balaba ebintu tebanyerera ku side esawo ne bakya sympathizing nammwe because they know mwafiirwa abaana bammwe naye kasita banalaba ebyekisiru nga biyitiridde nga batandika firi okero kati mwe bambi ate nga mugenda kunakuwala tebakyalina kisa mitima banayogana bekyawakyawadda babanyiziza dda balina obusongo ku mitima basobola okukwatibwako ennaku for a moment naye bwe batuuka ekiseera nga balaba ebintu tebigatta nga bakyukirawo tewali budde. So don't let these people fool you babaze mu byekisiru muddeeka munoonye engeri gye mwekwasaganya muwone olw'okufiirwa kw'abaana bammwe naye abo bali mu kuvuga bintu byabwe mutuule wansi and analyze and see things the way they are seeing. Eddembe ly'obuntu bye bimu ku bintu bye tulwanirira naye gwe tekikwewuunyisa engeri ensuutiriza gye basuutirizaamu okero wandibadde weebuuza is this normal? Do you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? The plea? You want to speak to your lawyers? Yeah, yes, Please. just 1 minute, please. Mu ggwanga eryaffe ebikolebwa ku okero bye twandiyagadde ku buli musibe nti eddembe lye liprotectingibwe naye bwe tulaba nga gavumenti tebikola ku balala ebikoze ku okero moreover ye na mutemu tuba tulabira ddala nga waliwo ekiwunya however much byebyo ebintu bye tuba twagala naye bwe tulaba gavumenti ebadde tebikola nga ebikola tuba twewunya ne tugamba nti egoba ki bwe banga yakyuse ekyukidde ku okero lwaki ku balala tennakyuka enkola zaayo nga tezinnakyuka ku balala ekyukidde ku okero yekka kwetandikidde okupracticinga human rights. Okay, it is good bwe betandikidde ku okero it would be the same ne ku balala but ate okyalaba abalala nga they are not treated the same way
awo ng'omanya wano waliwo ekiwunya. Yes, agambye nti mu butuufu engeri akasajja ako gye kakolamu ebintu tikikulagira ddala nti waliwo akali emabega. Tiwaliwo akali emabega. Agambye nti omuntu omulalu atategeera yanditegedde atya nti we ŋŋamba omukooti nti I'm not guilty oba pleading guilty kimutaasa. Nti baleke kutuzannyira ku bwongo ekintu kino mu butuufu. Omuntu n'atwemolerako n'otwemolera n'alyoka asaba ne pizza. Ettemu ayinza okuba si yalikola yekka eryo ettemu nze njagala nnyo. Katonda okulekawo akasajja ako nga kalamu. Katonda yakola ebintu bino alina kyagenda obikkulira bannayuganda muzuukuka amaaso. Manyi bannayuganda basinga mwebase aka akasajja nga bwenkalaba kayinza okuba kalina omuntu akali emabega ne kagenda weefuula omulalu genda obasanyira kati muntu kyoba oba mulalu ategedde atya nti okwegana omusango mu kkooti kimutaasa. Nayogera bulungi oluzungu kati bakamukwako theory bbiri bananga mpuliza ku radio yogera ne Professor Bajjo omusajja obugumyeko baata theory y'obulalu bannansi ne bagana ojjugula. Bannayuganda bakigana ekyo kati baita theory ya America era bannansi baganya ojjugula. Kakati government erina okumakinga sure nti ekitaasa government ya President Museveni kuleeta mazima nga bwe gali na kuleeta fair judgment nga bweri. Bamukebera mu ddwaliro report nevayo geraga nti mulamu ene baali balese theory nti omulalu yassa abaana kubanga bamanyi bannayuganda tuli bangu bino byonna by'okumenya amayimba tugenda bituukako balina ekintu kye bayisaawo. Nze nagamba ngenda kufanga njogera mazima balina ekintu kye bayisaawo ekijja ekinene gwanabera ku program eno genda kiwulira buli oba balina kye bayisaawo nga bateekawo propaganda. Kati theory y'obulalu yagaanyi theory ya America neegaana. Kakati theory eddako omusajja bagenda muwa kibonerezo ki ekimusaana ku baana abato bye yasanjagga. Ate ono ye talina bigambo biwoomeri abazadde. Agambye nti bino byonna mwaba abireeta bwe mwavaayo ne mukkiriza miliyoni 10 ze baabakwasa awo nno ne babakwata ku bwongo. Abazadde b'abaana bano be batta omusaayi gw'abaana bammwe ku ngalo zammwe kweguli era nammwe munenyezebwa ku nfa y'abaana bammwe. Abaana bammwe bali eyo baluluma tebaafuna justice mmwe omuluguba omungi ne munoga ssente miliyoni 10 olwawulire miliyoni 10 buli omu n'atega ekibatu n'okufukamira ne mufukamira. Ebigambo bino ngenda byogera mugenda kunyiiga abasinga obungi naye nga ge mazima gwe nshayalingira vidiyo eno. Abazadde olunaku lwe mwavaayo ne mukwata ssente miliyoni 10 balamuze yasuukunda olubuto ng'aleeta lunaku lwe mwafuna justice yammwe lwe mwatunda emyoyo gy'abaana bammwe nze mbabuulidde mwayita mulina kukwata ssente ezo miliyoni 10 ne musooka mufuna justice y'abaana bammwe. Omutemu kati essaawa eno ali eri ayina bamubuuza mu luzungu ayogera oluzungu lungi nnyo bw'asaba ka pizza be bamuwa bw'asaba ka soda be bamuwa mbw'akowa okuyimirira omusajja ali eri bamutwitinga nga mulangira. Abaana bammwe bali mu ntaana bali mu kululuma. Mwayita mulina kukwata ssente ebyo bye muzirika bya bwereere mwayina kuzirikira waliwo nnyini ne mutavaawo mpaka nga gavumenti epureshalinze nereeta omuntu eyatto abaana bammwe bulwadde emulina n'afuna ekibonerezo kyakalabba kyakufa. Nze nkubuulira ebigambo bino tosobola kuŋŋamba nti omusajja assa abaana bana mu nzita ey'ekika ekyewaggulu slottering n'abatemaatema mu bukambwe bw'ekika ekyewaggulu ali eri bamubiibiita. Yababuulira nga bwakooye ekkooti neeyongerayo bwakoowa ng'atuula bwayagala okwebaka nga baleeta piro enjala bwe muluma ng'atumya pizza. Mwe abaana bammwe tebalina adde okwetaasa ne babatemaatema mu ntemaatema y'ekika ekyewaggulu. Abazadde omusaayi gw'abaana bammwe ogwo ku ngalo zammwe kweguli. Obwo obusente bwe baabawa ekikangabo ky'abaana bammwe engeri gye baabattamu wallahi bannayuganda baali basobola obbasonera obusente obwo naye olw'omuluguba omungi mwasalawo mukwate ssente ng'abaana bammwe tebanafuna justice. Oyo omusajja ne banaamusiba emyaka 2 ku kyendalye essaawa yonna ajja kuvayo mu kkomera agende e Bulaaya kubanga nawulidde nti alina n'obutuuze bwa America. Temugenda kufuna justice oyo omusajja wammwe temanya temugenda kufuna. Ebyo bye muzirika mu bikomyawo olunaku lwe mwakwata ssente ne muzirya wallahi lwe mwatunda emyoyo gy'abaana bammwe era engalo zammwe omusaayi gw'abaana bammwe gujjuddeko. Mwayite mulina kukwata ssente ezo bino bigenda banyiza naye nga ge mazima. Kati omusajja bagambye muleete footage nga nzita omwana temumuyina footage kati musuubidde bagenda musibira ku musango ki? Oyo propaganda gwe muyina mbu simanya poliisi eyamukwata omusajja akyusa engoye nga wayagalira. Temumanyi mutuufu yatta baana bammwe abazadde temumumanyi muli ku bigambo bya poliisi. Omusajja bagambye muleete footage taliiwo. Bino bigambo bya bukambwe ne bannayuganda mulina okwebeereramu.
tosobola kukkiriza omwana wo ne bamutematema mu ntematema ekika ekyewaggulu abasajja abaali badde bakwasa amateeka ne bajja nga basuukunda n'obusente obusente n'omulugube byabasinga amaanyi singa mwali waawo ne mulemera waawo mpaka aba basajja baali badde kye bakola oyo musajja nga atatya abaana nasigala ng'ayinaayina mob justice yaddawa batta omuntu abbya akasimu leero nassa abantu abaana abato emigigi emito nasigala ng'ayinaayina ali awo sebo ye badala ne bannaye enkwata gye bamukuttemu bamubiibiita n'okusinga mu abaafiirwa abaana mwamumanyi Uganda buli omu baatugamba tujja giwulya tujja gifundamu vidiyo eno ya bukambwe bangi bagenda butagitegeera naye nga ge mazima bali kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tofa